Mena Budeka Kubasa children. Bantu, thank you so much. Namwe mwebale ddala kungula ko ticket. Ate ngira mwa supporting akodda. Neyanzeke. Chenye oteleza cha okuba nti bagambe ffe tugenda kutuula wali nga tunyumirwa. Omukyalo ono yatutuukirira ewaka era n'atugamba nti bannange nze njagala mutuule wali munyumirwa. So ekyo temugamba mu tetugenda nti kuyimba oba biki omukyalo ono yatusaba tunyumirwe endongo endongo ekwata akati awo wenyini mami era we munaba muzze okutuwayo ka spoken ka speech munaba muzze okutuwayo obugambo mutuyimbireyo ka baby boy ne baby girl ffe tugenda kukayisaamu nja kayimba wano jakubaza ababo bano kijja kuba kigologe kale mami neyanza bantu neyanza sulina lawe no kubanga jagadde nyonyonyo yakutereka lavuyo baby taliya dali kubakeliso oba bukadde nga kyuse mulangi ewali kukamwa amanyo yadaba musengeterera wangi tenalizi kyanze walo kubanga bebyomai Jiritera veno, dala tobanga kokula. You're so sweet, tendereza mkama kutonda. Wampaka chamu running crazy. Wakola chokulero tina. Achiwe chichimo baby I'm ready. Oh baby, tolina wavuganyo nyotina. Leka nkubite yegwasanyu muzeya love you truly abapita I'm sorry zesimanyi yomondi and I'm so greedy nikumata segomba wuji nawe enotemsaya siwi agamalo temugasa kondo wange and I know just love Okumisa mundu n'obusale tebakulima bafune ebigambo kana batabuza bapange emisango muligenda lisigala lize ku mulyango tulina byenasikisiza n'ebirungo wamwagaca muluni crazy akola kyokubeera tinawe kakibe kikimba baby I'm ready Tima
ebibuuzo mugira mubibuuza kasita yakaya Twogeza mu bibuuzo. obudde bwennyini Kati ngenda ku ntunula eno. Awo nyine. mami tubuuzeeko Muli mutya mukuliko omwaka. Banange balamusiza mwenna mwebale kujja mwebale kubeerawo. Eno first concert ya Rachel Namiiro ndi omu kubamuleeta omutaliiwo Kyovola mbagambye ndi omu. Namiiro agenda kola concert, maiden concert ye. Naye mumanyiko ekintu kimu, ngenda bagambako ekintu kimu ku Namiiro oba bibiri. Rachel ku stage abeera very stubborn nnyo. Naye Namiiro ali off stage mulala. Era temulaba eyo omuwala alina effujjo ennyo ne mulowooza nti effujjo liryo liba ku stage. So mbadde nsaba abawagizi mbakoowoola mujje muwagire akaana kano kubanga kalina discipline. Rachel alina discipline. Performance ye mulalu nnyo ku stage. Naye omu ku bawala be tulina abalina discipline abawala abatamanyi nti bano abayimbi abato baba beetaaga support okuva eri mmwe abawagizi. Beetaaga support. Ennyimba azirina zo zikyali ntonomu naye ate mmwe bwe munajja support yammwe gy'ayagala okuba n'ennyimba ennyingi. Support yammwe gy'ayagala okuba ng'asobola okweyongerayo okuva ku ddaala lino okutuuka ku ddala. Kakati nze ne Honorable tugenda gula table era sente gyoyireeta ensawo yange ogibbye. Kati nze kantandika manyi saagala kugamba musupportinge nga nze sitandise yadde nga ndi omu kuba mutandika. But I have to support her. Nina omusupportinga mu mbeera yonna. Eno ebbaasa fenga ffe tetugenda kuyimba naye tugenda gula tebo tugenda kubeerawo nga tudde wali tunyumirwa. Naye nga mbasaba bambi abawagizi nabyo musupportinge. Omanyi nze njagala nnyo abayimbi abato abajja mbagala nnyo. Njagala nnyo abantu abeerwanako okuba obulungi kuba nange neerwanako nava wala nembeera bulungi. So mbasaba abawagizi mujje olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 4 lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 4 Papa Sport. Mwebale nnyo nga bali eddala. Akafaananyi nina wano wenjagala akafaananyi linda mu katono waliwo wano ambasada w'abantu Muzaalukutira ddala ng'abalala oba naye olunaku lwaleero tuze ku concert ya Rachel Namiiro. Mbadde mmanyi ky'ogenda okusooka okunbuuza. twamaze katuli ku mboozi ddala Rachel Namiiro mummaze? Ati tuli ku Rachel saawa eno kyobalaba yandi ku mitwe. Yoscan mbadde nga njogera naye era siisaawo mwezi nga soogedde naye. I think Yoscan ekyokola akimanyi. Nakimugamba, she knows what to do okutereera. Buli kimu mbadde nkimugamba. I've been talking to her okuva way back mu New Eagles nga twakatandika. Ndeesa abantu abakulu twogere naye nabaleeta. So I think she knows what to do. Ekyokola akimanyi era nakimugamba.
atuwulira nga naye era alina concert maaso awo sandyagadde gigattawano naye olwokuba yagisazizaamu kiwedde. Yimiridde n'omu ku bapioneers b'omuziki mu ggwanga Uganda. Endasiima ebula yagiwa ng'Abaganda bwe baalugereesa naye nze ku lwa Bantu Africa Travel nja kusaba omuteesiteesi w'ekivulu kino omukulu mubajje gumumanyi nga M-Management. Tugenda gula tickets eziwerako nno nnyini ddala eziri wathi ekitone ennyo kajja bakakadde ndowooza ze tiketi nga 10. Bantu tuzze otuteeka ssente mu bivulu ebyenjawulo naye ku lwa band music tubadde tetumuteekangamukko nsimbi. Kati lwe twawulidde omwana tungazze okubaako kyateeka eri ensi oba okubaako kyateeka eri eggwanga musically, ne tusalawo tujje nga ba sponsors era tugenda gula tickets. Omukulu mubajje nkusaba oyitire ku ofiisi osayininge sente ezo.